Barbie Kyagulanyi asibyemu ebibye n'anoba. Bobi Wine akakasizza nsonga ki akatambi nkalina mu maaso awo. Ate ye Teddy Bugingo asazeeko kananirandi ya Pastor Bugingo era nga wetwogerera Pastor Bugingo maziga mereere gokka. Ate ye Rita Dansolo abyogedde taata w'olubuto lwa Shiba naye amutulaze ebifaananyi mbirina mu maaso awo butereevu. Ago n'amalala genkuleetedde butereevu wano ku Jika Media naye nga wasibye otya ogamba otya kansubire nti oli bulungi. Amawulire agatanaba kubeera nga gakakasibwa ga Barbie Kyagulanyi kubeera nga yanobye ewa Robert Sentamu Kyagulanyi. Kankulaga akatambi n'oluvannyuma ate tweyongere maaso butereevu. Genfuna galaga nti Barbie yanoba era asula ntinda mu apartment mwayombekedde nti n'ebifaananyi bye twasembayo okubalaba nga bali ku mukolo gw'okuziika yali coincidence, buli omu yatuukawo nga munne tategedde ge gali emagere. Omukyala yalekawo amaka amatiribona, omukyala yalekawo amaka amatiribona ag'omu Uganda ne mu Amerika, n'aleka ebyobugagga hostelo ze bayina ku Makerere Kavule bo ze bayita offices za Nuupu, kwoteeka ne bugagga bukomye beach y'ebusaabala, n'asalawo anoonye emirembe mu kaziga entinda. Era bafuutu soja bino mubimanyi, mubadde muli mu kakuyege mpolampola okulaba nga dda. Naye nga Barbie ki ekikutuusa ku ekyo my sister? Omukulu yagula omusangiki ogujjako Museveni gwatandikira ku ggwe. Ki ekikutuusa okukulesaawo abaana bo n'ogenda n'abato? Weeyombekere ng'omukulu tannatuuka ku bwa pulezidenti. Wandirinzeeko n'osooka ofuuka first lady ng'opapye basajja ffenna twenda. Ki ekyakutuusizza ku ekyo Barbie? Otuuka okweyombekera mazima ddala. Ago genfuna gandaga nti si birungi. Era bw'oba osobola okusaba, ffe nga ffe abalokole tetukkiririza mu bakyala baawukana na babba baabwe. Sajja ne bw'aba akoze ekiguma waliwo akatulaga ensigo z'omusajja ng'era otulaga nti omunyiga ebiwundu bamukubye ebbomu. Essaawa y'emu bagamba nti amakawo gaabulira dda kifulukwa. Omukulu oluusi asulayo yekka ne bw'agenda mu Amerika abeera bwogu. Bw'aba yagula omusangiki nga Barbie lwatandikira ku gwe okugenda okugjawo Museveni. Kale mawulire si malungi, era essaawa yonna Barbie yandijje wange ne yeewandiisa ne mutwala akola obwakadaama. Naye nze sikyatwala bwakadaama Barbie. Okuleka nga nakukwasa aba Star Favor Uganda Limited, kampani yampa obwa brand ambassador, ekutwale ku mirimu gino gye bayina ku bisaawe, kubanga beetaaga abawala n'abalenzi bisatu bagenda kuba babugire. Naye genfuna okuva emagere si birungi. Mukazi amaka amatiribona yagaabulira dda. Bannange tulaba basajja kutambula kwagalwa buli omu nesi bakiseeri amaka gaabwe. Kale Katonda akuyambanga. Sigadde byonna ne bigaana. Seven n'akulemerako naye n'osigaza omukazi mu maka. Byebyo byange bafuutu soja mugenda kumbuukira naye muli mu kutagala first lady mmye. Ayasi butereevu yonno ye mukulu Calvin Kayanja kansubire mumwewuliriddeko n'ebigambo byebyo ng'ategeeza nti first lady Barbie Kyagulanyi wetwogerera mbu yanoba dda. Ebigambo by'ononno saagala mu bitwale serious nnyo kubanga yandibanga asaagirira. Engeri ffenna gye tukimanyi nti ono ava ku ludda luli olwa gavumenti, definitely abeera asobola okwogera ebigambo eby'obulimba ku Robert Sentamu Kyagulanyi. Ekyo kisobokera ddala kubanga ye ali ku ludda luli. Nga naffe abali ku ludda olw'eno we tusobola okwogera ku bigambo ku beeri, then kitegeeza nono naye asobola okusaasaanya propaganda ku sayidi y'eno abawagira Robert Sentamu Kyagulanyi. So temubitwala nnyo serious, asobola okuba nga yabadde asaagiriramu n'embeera y'okubeera nga anoonya likes ku mutimbagano. Naye katulinde ebinaaba bituufu, tujja kubeera nga information yonna yonna tugikutuusako butereevu wano ku Jika
media. Ate bwe tweyongerayo maaso n'amawulire amalala, ye Teddy Bugingo avuddeyo bambi mu maziga ag'ekitalo ne yeeyanza omukyala Jessica Kayanja. Kansooke nkulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Njagala kutwala omukisa guno okwebaza mami Jessica. Mami neeyanziza nnyo neeyanzike. Mami ebimu bye kisukka okuba omukwano, omuntu n'afuuka sisita wate n'akolera bulezinga bebi. Mukama yeebazibwe. Kisukka omukwano ne kisukka oluganda, naye omuntu n'akulera nga bebi. Ebiseera ebisinga ebikompola n'ebijja nga bikuba ye, naye ye n'ateekawo omugongo bireme kuntuukako. Ate n'alayira n'agamba bijja kujja, naye bw'oba obisindika gwe abisindika, sooka bisindike wange, tobisindika wuwe. Mami neeyanziza nnyo neeyanzeeke. Onjagadde. Ondaze okwagala okwaddala. Mukama akumpeera ennyo omukisa. Naye ate naawe mukwano gwange, kubanga nze wali tomanyi. Mukama yeebaze. So wali tomanyi naye kati omanyi. Kale ngenda bazzaako ko emabega katono nnyo Pastor Bugingo bwe yali ku kityuti n'agamba nti waliwo abaatwala abaana be nga bagezaako bafuula abaabwe. N'agamba naye kaalinde tayimu we lituuka okubagaba alaba ani alibagaba. Akatambi kano ndowooza mukajjukira bulungi, kankabalageko ddakiika ntono nnyo, then n'oluvannyuma nkomewo mbannyonnyole. Waliwo yatwala abaana abange n'abafuula mbu babe mbu yafaayo ennyo, ninze ndabe bw'abagaba. Nakuma kubanga nze nakkiriza Kristo nga manyi nti bijja kumbaako. Mu bye yansuubiza Kristo n'okuyigganyizibwa mwekuli. Yaŋŋamba 10 ku 10 plus tribulation. I have experienced it all. And I thank God that I'm alive. Sijja kufa. Ne bw'oba tonjagala, sijja kufa. Nja kubeera mulamu. Yes buterevu, ndowooza akatambi ako okeerabiddeko ne kali akasoose okeerabiddeko nga Teddy Bugingo agezaako kubeera nga yeebaza Jessica Kayanja. Kakati omuntu Pastor Bugingo gw'abadde ayogerako mu katambi kano eyatwala abaana be ye famire eya Pastor Kayanja nga kwogase ne Jessica Kayanja, era nga bano bafuuka mikwano infanfe. Teddy Bugingo ne famire eya Pastor Kayanja bafuukira ddala nga baluganda. Saga za Susan Makula zonna we zaatandikira, kigambibwa nti Jessica Kayanja ye yayirirangawo Teddy Bugingo omubiri n'abeerawo nga muganda we, n'amuteerawo ekibegabega nga amaziga akaaba gakulukuta ku kibegabega kya Jessica Kayanja. Era baafuuka bantu omu, baafuuka muntu omu, baafuuka nga baluganda. Kyovolaba ne mu katambi ako owulidde Pastor Bugingo ng'agezaako gamba nti waliwo abaatwala abaana be, kwegamba eri eringa famire endala Teddy Bugingo gye yali yakola ki, gye yali yafuna. Era nga akatambi ako bw'okalabye munnange nno nga Teddy Bugingo agezaako kubeera nga yeeyanza Jessica Kayanja olw'okumubeererawo, olw'okumuyiirawo omubiri, olw'okumubeererawo mu biseera ebizibu, mu biseera ebikambwe, ng'olwo omusajja amaze okgenda ng'agenze ne Susan Makula, era ono omukyala ye yamuyiirawo omubiri. Ne prosesi zonna eza kooti kigambibwa nti Kayanja ne Jessica Kayanja be baziteekangamu amaanyi, be baleeta balooya ne bagenda mu misango gino egy'okubeera nga baali basikaŋŋanaŋŋana omuguwa mu kooti, Pastor Bugingo ne Teddy Bugingo. Naye akatambi okalabye, era ba social media in-laws olwakalabyeko bonna ne batandika okugamba nti owaayi buli omu yeetaaga omukyala alinga Jessica Kayanja mu bulamu bwo, buli omu yeetaaga omukwano
ogulinga ogwa Jessica Kayanja nga yoyo mukwano gwo abeerawo mu mbeera yonna yonna. Kale ebisingako awo tujja kubeera nga tubikuleetera butereevu wano ku Jika Media. Ate bwe tweyongerayoko mu mawulire amalala, ye omukyala Rita Dansol gwe mumanyi oyo omuzinyi wa Shiba atera okubeera nnyo ku shows nga zina amazina gali ag'amaanyi agaddala, avuddeyo n'abeera nga ate munnange yeebaza Shiba olw'okumuyirawo omubiri, olw'okumubeererawo. Shiba jjo yabadde baby shower ya Shiba. Era olunaku olw'eggulo gwabadde mukolo gw'amaanyi nnyo. Shiba yayise mikwano gye gyonna era nga n'omukyala Rita Dansol mumwe yajjidde n'abeera nga ate munnange yeebaza Shiba olw'okubeera nga amuyiriddewo omubiri, amubeereddewo. Era nga kigambibwa nti Shiba essaawa yonna yonna agenda kubeera nga alinnya agenda Canada gy'agenda okubeera nga munnange ate azaalira. Kankuwa akatambi n'oluvannyuma ate tweyongere mu maaso. My boss, thank you so much for everything on my side. Thank you so much. Thank you so much. I'm going to miss you. Simanyi wengenda kubeerawo naye mukama oyo yanteekawo nga sirina kufuna era agenda kunteekawo nga mukabanga kana akatono ng'ogenze ate era ngenda kukulinda era okomeera kikubbe because munange gwe gwe nnina sirina mulala gwe gwe nnina nasalawo. Thank you so much. Nsaba mukama omwana wo Shiba atwale byonna byonna bisobola omulemu okutwala ku saidi yo naye musaba atwala at least omutima gwo eneeyisaayo omutima gwo mu byonna kyekikulu. Thank you so much Shiba. Nsaba mukama yonna gy'ogenda osumulukuke bulungi ofune ekirungi byonna gy'olaga. Kwagala nnyo sisobola kyogera ekyo kyeraga kyokka bintu byonna tubikoze tufunye successful show. Uganda Barbie munansonyiwaawo because namwe mukiraba amazima right. Amuyimbi tetulinayo muyimbi Uganda yabikoze nga Shiba tetuli mufuna oba owakanamu lugogo eri free ng'ogitimba mama lugogo tumulina naye ali mugamba agendeyo ng'ali mu mbeera ye naye alufuna olubuto atimbe nawe olubuto olufune atimbe lugogo ogitimbe. So we are here to watch. Kulema nga tukugamba eriyo Yes, butereevu oyo nno gw'ova olaba ye mukyala Rita Dansol ng'agezaako kubeera nga ate munnange yeeyanza omukyala Queen Shiba. Mbwe yamuwadde n'ente ssebo, ente egenda obeera nga ekamibwamu amata g'omwana g'anaanywanga ng'amaze okubeera nga ate munnange azaalibwa. Munnange mu bulamu buno weetaaga buli omu yeetaaga boosi alinga Shiba kubanga oyo Shiba boosi wa Rita Dansol era abasinga Rita Dansol bamutegeeredde ku Shiba kubanga talina show gy'abaako nga Rita Dansol taliiko, ekitegeeza buli wamu atambula naye. Kazibeere shows ez'ebweru ono omwana buli wamu agenda naye, ekitegeeza ono omwana ayinza n'okuba yafuna omukisa ogw'okulinnya ku nnyonyi naye ng'agufunidde kwani? Agufunidde ku Shiba. So mbulamu bwo buli muntu yeetaaga boss alinga Shiba, boss ayagaliza nga Shiba, boss eyeeyisa obulungi nga bw'olaba Queen Shiba. Naffe wano tumwagaliza okubeera nga ate munnange asumulukuka bulungi, azaala bulungi era Katonda amuteeremu obwangu. Butereevu nyongera okujjukiza tyobadde ku Jika Media era nga gwe wena tanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Terabula kutaninga o notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga akalango wonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video ino ojja kubeera nga ugimperedde like. Mu abantu babeera ebweru w'eggwanga kosana mmwe abantu babeera waka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala.
temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Weekuumire bwekuumizi ku mukutu amawulire tukyaleeta mangi nnyo. Likinga, subscribinga. Bw'oba olina endowooza yonna osobola ogimpandikira mu comment section. Ng'olina kyowabula kyonna osobola okinteera butereevu mu comment section. Tujja kuba tuzisoma tutereezeemu nga gwe bw'oyagala tukole ki, nga gwe bw'oyagala tutereezeemu. Kale munzikirize mbaagalize akawungeezi akalungi akuume atakumira mpeera. Mweraba.